buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Olekayo nnyo mukuumulamu okwo omulabi wange owaddewo TV okyali mu programu yo Naawe Osobola era nga tukyali ne Pastor Wilson Bugembe ng'atunnyonnyola biki byayitamu ate era ayimirizaawo otya ekkanisa n'abantu abalala abamugoberera ku ebyo byakola. N'olwekyo tugenda kuba tweyongerayo ate atumanyise bingi nnyo essaawa eno byaliko kyaki gye twawulira azimba etuuse ku kiri ate era n'abaana balabirira bo bali batya balina ekyomugaso kye bafunyeemu obeera bo batunuulidde ye ng'omusumba. Pastor Wilson Bugembe otukomekerereza nga otubuulira ku ngeri gy'okwataganamuko n'abayimbi aba bulijjo abatayimba gospel era ekyo okisobola otya n'ekirala gwe mwatandika kyaki eno n'abantu 10 nga muli baana bato waliyo omwana gwe bayita fresh kid wali omuliddeko fresh kid bangi bamulwanyisiza bakoze eki kugamba omulowoozaako ki okuva ku myaka gye mwatandikira ku kyaki naye kati wali okuba nti ali mu kuyimba. Okay, nsooke ki kyonna ky'oyagala ky'olaba ekikuli ku mutima oba mu maaso. Kansooke fresh kid. Fresh kid ekisooka si kyankwogera ku muntu gw'otasinkanangako naye music gy'alaga alabika agenda fuuka w'abaana bato. Fresh kid is starting a new era. Nga gy'olaba mu mupiira bw'ojjanga oli wa 25 okugutandika oba 27 you better be good. Era kati abasambi b'omupiira bagamba only 15 only 16 webola b'omupiira 17 bw'obeera awo mu 15 you star. Kasi twogenda mu 27 30 batandika okulaba nga gwe bambi. So mpulira nga fresh olina kubanga oli really good. So mpulira nga fresh kid is going to be a hero for his generation. Agenda kwata music nga bw'oba tomutandise ng'oli muto ogenda kulaba decade eddako nga basita babeera 15 16 17 fresh kid akireese nnyonyi eno 7. It's going to totally be different. Nga bw'ojjanga olina 3 oba 25 27 olina kuba ng'oli mulungi nnyo. So mpulira nga agenda kutandika generation nga bw'olaba Golola bwe yatandika kickboxing. Okitegekega so mulaba agenda kubeera hero at some point. Akyusa music kitiisa abakulu. Okitegekega nti okuzuukuka n'ogamba myaka imeka 3 oba nnyimbe okitegekega olina kuba nga oli muyimbi ddala. Naye kati fresh kid ali kutandika era ey'abaana. Kati kyensaba kyokka nti afube nnyo okulaba nti oluzungu aluyiga okubala akuyiga. Kwa music ono alimu n'okulaalira. Okitegedde waliwo abajja n'abamanyi either gospel or secular n'ayimba boda ku boda n'akuba oluyimba ne wayitawo emyaka 3 ena nga tebamumanyi. Kakati bw'oba tewasoma otegekegamba n'ekyokubiri n'ebennyininyini waliwo gy'otuuka nga si buwadde gwani weetaaga okwogera oluzungu. Okitegekega weetaaga okuba ne bizinensi zo weetaaga you need these books. Okay. N'olwekyo owa abantu abalabirira fresh kid essaawa zino amagezi. Kubanga in every house mu buli nnyumba mulimu a certain type of fresh kid. In every house. Ennaku zino abaana oyinza okuwonya omwana omwesimuyo. Okitegekega ogenda kumwewuunya. Mu buli nnyumba mulimu a fresh talented kid. Either mu music oba in talent. What thing is parents abazadde tulina okuyiga talent eno ngikutte ntya nga tefudde kyenalika kyokka fresh kid nti style omwali oba kyekigamba ya mwenge oba kyekigamba banange okwata omwana w'emyaka 8 asule mu bbaala
okufula walinga amangu kiyinza okutawanya okulaba abantu abali obwerere okulaba abantu nga amabeere gali bweru I'm sorry to say sigambe nti buli omwe ebimu bw'obiraba ng'okuze oba otandise okwawula okulaba atamidde awemula okulaba kakati ku myaka 7 mayindi ye era bwe musajja atamidde n'avuma munno ogugambo gwakula ne guwola kati ekyo kyokka kyeneeraliikirira kyo nti omuzadde bw'oba oyina talented boy or girl mu nnyumba yo kirabo kyefu okola tekifa naye at least abeereko asome abeereko n'amateekateeka kinyiiza abamu tebakyagala naye gwe kennyini omwana wo ow'emyaka 7 ne waba abuuse ennyonyi tanyuma so kirabo kye tekifa kubanga is going to be a hero naye mukama amuyambe bw'aba ndaba oba banne afuba okulaba nti asoma nyina ebifo byentuuseemu nga tebagana byakuyimba byange baagala njogere nyina gye nali juzi ng'abazungu bokka kati nemba kubanga saasoma nyina gye nali nga tebakkiriza byenyima nengenda ku piano nenyimba luyimbawo mu luzungu ngenda okulaba nga abazungu bonna bayimiridde bankubira engabo nenga nga nalyoka nensigalayo mu P6 kakati pastor kankusaleko katono ekyememfu ogambye ennyimba za Fresh Kid style gyali mu sinongi sigambe sinongi ngambye gyabeera ebifo gyabeera kitegere kyega kati ku myaka gye style gyayimba eri omwana style terina mutawaana ngamba nti okusula mu bbaala okulaba abantu abambadde bwe batyo ng'olina emyaka 7 si kibi style ye siginaakotama nze ngamba nti obwongo bwe ngambye nti obwongo bwe buto nnyo kati wejja kwetaagawo discipline alina okuba ne discipline ekirabo kyasobola okuwangaala music muzibu ekirina kudda mu bazadde kale kakati nawe tukulaba ng'oyimba n'abantu ab'enjawulo abayimbi abalala bayimba ezitali gospel nejuzi waliko mu kayimba ka Bobi Wine akakyaka ennyo naye netukunoonyakawo n'otubula kaleeta bizibu kiki wafuna otya omutima ogweyingira mu kayimba anti abo abasingawo nabo laba bwegamba katugeze bolaba oba Rema oba Lutalo oba Gravity oba Kenzo oba teri n'omu asituse wano nga simulaba okitegedde lwakuba nyimba gospel naye for some reason nze Katonda yanfujjako eddusu nalaba Rema nga tanafuuka star otegedde kyega nalaba Bobi Wine nga tanafuuka star kale nga star naye nga tafuse nnyo ng'owakakati abantu gwe balaba ne bakaaba bukaabi era kyenagamba gavumenti nti batusaasire tulina mukwano gwaffe ennyo muganda waffe eyafuuse ki politician nga bwoga nti yanga ngenda kwesimbawo obakitegeera naava ku mwenga awo nga ndaba netusaba nakola naye nga buli yesimbawo atuuka eyo mukitegeera kyega era kati twali stark between oluganda muganda wange eyafuuse number 1 opposition leader fena tumanyi BSJ number 1 obisege era baga agenda kwesimbawo era bigenda koma nti bigenda kugwera samanya nze ng'omutane agenda kufuuka wamanyonyonyonyonyo mu politics so kati netuba nga tuli stuck between a brother a friend who is now a very big politician kati nze saakirowooza nti kiyinza ovaamu bwe kityo era nze bwe bagamba oyambala kola toyambala kala yonna gwagatta ekyo kyekyansanyula nga ndaba ndi Reverend okubeera Reverend agatta then nekifuuka kinene nakyo kyalimu ekyokuyiga nze ng'omuntu njagala nnyo njagala nnyo Museveni okuba nga alese abalokole okola ki okwetaaya kyekisinga nze omunjagaza ng'omuntu atusaba ne tuleekaana abantu ne bayomba tebatunyegako oba kitegekega kyekimunjagaza okutuwa eki emirembe egyo juzi nagenda South Sudan ngenda okulaba twali tututteyo concert ngenda okulaba nga omwana akutte emundu eyatugamba muyimirire nalina emyaka 14 15 oyo amanyi ki bannange bwekitegera kyegamba kati nina ensonga zange naye ngaate Bobby Babi Kampala family yonna bwetukuze
kuba nti wali mu luyimba olwo? Saagala kukozesa kigambo kwejjusa nga nti nafunamu ekyokuyiga. Nekyenze nali simanyi nti ngasa nnyo bwenti. Oba nze Bugembe nyimba zange nakusumba kyaki nansana. Okyekega kati nga simanyi nti kuba twalimu abayimbi bangi. Nga simanyi nti nyinza okufuuka beetikamu nze okuyiga. Nafunamu amagezi n'ekyokuyiga. Naye nga sijja kwegaana na Bobby muganda wange wa mu nyumba. Sijja kwegaana na Museveni kubanga mwagala. Kakati ndi sure nti nyina bangi abanfaanana. Baagala nnyo Bobby. Otegeera ate si kinagamba Bobby bwe yajja nti sinnabeera convinced. So otegeera sinafuuka nnyo. Newankubadde twadde London ne abantu ne banzigulako olutalo nti ndabika siri wa people power. Nga nze ndi pastor sina side. Ndi muntu wa bonna. Wambadde nzijjaawo nempulira oba oluvuuvuumu ti oli mu kuzimba kanisa mpya. Nkuzeeyoko katono ku kya Fresh Kid. Mpulira nfunye ekigambo eky'amagezi nga osiriikiridde awo. Ba Bobi Wine abantu bonna abayimbi abali mu kwesimbawo tebaamanya nti time ejja kutuuka nga bayinza okwesimbawo. Otegeera ekigamba bo balaba baki bayimbi. Kuba kagamba ako kategedde. Kategeera bulungi. Era abamu ogenda okulaba juzi nasanga mayinja. Nagamba naddayo ndi ku university nina nsoma. Otegeera ekigamba kati wano bw'oba sita nga amatala gakubamu olaba nga teweetaagako. Olina by'oteetaaga. Sigambe nti yagana kuba manyi asoma naye we are using that as an example. Nti kwata amayinja ga 5 nga Dawudi. Tomanya liriwo eriri kuba Goliath. Kati abayimbi bonna basita betwegomba abagadde okwesimbawo. Bakizudde nga n'ebitabo bijja kukola ki? Kati beera nabyo obitereke bw'olituuka obyetaaga nga nabyo gyebiri. So kyaki Pastor Bugembe atugambye nti okubeera n'abayimbi oba okubeera n'abantu ab'ekika ekyo oba bakola ekintu ekirala si kibiye nga Omusumba era kyenyumirizaamu kubanga alina engeri gy'abakyusaamu ate era nabo ne bamanya ki kye balina. Atunnyonnyola n'atugamba nti tebaamanya nti basobola okukyusa ekintu ekirala wabula abayimbi bangi nga bwe tulaba kati beesimbyewo mu byobufuzi ebyenjawulo era mu bitundu ebyenjawulo naddala mu ggwanga lino Uganda. N'olwekyo naawe osobola okuva mu kintu ekirala ate era nodda mu kirala naddala nga olaba nti kirina gye kikutwala. Pastor wangi tuddeyo ku kyaki etuuseewa kyaki njala kwebaza abasabira wano okuzimba ekkanisa yaabwe ngera ebifaananyi bwebirabye n'abadde lutamwe bali kujja era ntegese konsati nga 31 nabasabye njogereko nagitumye tuzimbe olaba twayimirizaamu Celebrity Sunday newankubadde wano wasabirawo baserebu bangi nnyo bw'ojja kusanda oyinza okwewuunya mubeeremu bacelebrities lwakuba twagala babeere nga ne bw'aba asabye abeere muntu wa bulijjo azze okunoonya Katonda kyola tetuba suusuuta nnyo olumu naye nga bali very comfortable naffe tusanyuka obbalaba kaakati wano nga 31 Ogw'omunaana nategese konsati nga boolaba twatandise okuzimba twagimenyawo mwenna mwamanya kubanga twali tukuze nga tetukyajaawo naye munnange bw'ojja wano ogulumiza Katonda bw'olifunayo Sunday n'abatulaba ku social media era nsaba abantu tugoberera ku social media n'okwewala abafere waliwo abayita Pastor Bugembe okwo oba ku social media begendereze naye nsaba abantu bajje ne Dota TV mubeewo okuyingira gigenda kwa $200 emmeeza ya $1,000,000 abaana abato nnyo $1,000 banyina abaana nga banjagala nnyo nyina abaana babizanga banaja yes kati nga bajje bonna bampagire abasiraamu abakatuliki abalokole abatali balokole so mwebale kukkiriza n'ekyogerako nabasabye nti interview ngewedde mwebale kukkiriza 31 Ogw'omunaana wano wennyini mu lujja lwa church lwaba tukola nnyo tugenda kuteekawo stage ennungi ddala ne tables nsaba abantu bagule tables bakuyambyeko okuzimba church era etuuseewo nzija kumanya weetuuse andi kati wano olaba twekutte nga ffe abasabira wano tuweze nno tuli bangi ddala era bwe tutulaba ku TV oba ku YouTube nsaba n'abantu batusubscribinge Pastor Bugembe ku YouTube
oba Facebook the worship house oba Pastor Wilson Bugembe Wilson Bugembe Twitter Instagram information ebeerako following naye tewali nti obono oboli wabula okusonda 10 abantu bebazimbe chachi yaabwe era nze simanyi ngeri gye nyinza beebaza naye mwenna aba worship house mwe bali kuzimba kanisa. Okay, Pastor, tutegedde nti kanisa eri mu kuzimbibwa ina ne concert. Ye mukwano. Okay, kakate katono nnyo nga tugenda okumaliza tusigaza eddakiika 2. Pastor, osobola okumbulira ku katono nnyo ku mbeera z'abasumba ngeri gye mutambuzaamu obulamu bwammwe n'ekirala twalaba omusumba omu nga ayina engeri gy'abuzeebuzemu naddala mu bufumbo. Ye Pastor omukyala ali ati wange ate owulira abantu babikoye ebyobufumbo ate kati ogenderayo babikoye tulina no nsanga ate gwe bona obikyawo I'm kidding tokitwala maaso ekibuzo kibadde nti mbeera ki gy'olabamu abasumba gye batambuliramu n'okulungamya abantu naddala abafumbo ate nga omuntu wala nti ate pastor yayugayugamu olowooza omuntu ayinza kitwala atya gw'osumba wenga omusumba osaba ssaala ebintu ebyo bive mu makanisa omanyi bw'oba otunda nnyaanya ne munna atunda nnyaanya ofuba obutabivuma nnyo za muzeeri wegamba ngate nezzo naye mwannyinaze kyoba omanya nange bwe mba nze akoze ekintu ekikyamu tekyo kifuula kiki kituufu okuswala Bugembe siibula nva waggulu nga nsaba nti ekyempeta ekyo kyo abantu bambale empeta zaabwe kuba namanya ntya nti kalo Gloria namanya ntya nti bakutwala bwe ziba kale ng'empeta kyekizibu afuneyo ekikutiya nga gwe bagatta bamwambaza ekikutiya oba ekigumba ojjukira ebigumba mu ssomero. I want to say this seriously mujjukira because empeta kitiibwa kati gwe bbaawo ali New York goli yino ku Delta TV namanya nti oli mufumbo ogenda kusanga omuwala ne mwami wo gwe nkola kino mwami wange namanya nti zendoza empeta kyekiraga nti ono muleke ono bamukola ki bamutwala kati bwe kibanga kale empeta kyekizibu bafuneyo ekintu kyonna ekiraga nti ono mutwale eitha bwe bakugatta bakwambaza ekikutiya oba ekino ekikaadi ekijjukira taaki ekaadi mu kiransi ekibooni ng'oyambalamu ekigumba kale or something that shows nti ono yatwalibwa. Nze ndowooza nti empeta zo zisigale ku mikono gy'abantu ng'omuntu bayibuli egamba mukama yakwata omukisa n'agufuula eki yakwata ekikolimo n'akifuula mukisa. The reverse is true. A lot of blessings goyinza ofuna obukadde kati 10 mwami mukibi agenda okukubira nga sikyakwata amasimu ge so ze ndowooza okay omusumba sibula omukyala n'abaana omukyala sina mukyala n'abaana nja mufuna njono n'omuwala katusabe nsabire abantu omukisa olina ekibuzo ekirala sirina ayi katonda ajjudde ekisa n'okusaasira nsabira buli muntu andaba nga mulwadde awone nsabira buli muntu nga mulekwa oli namwandu ensi egaanyi katonda akutemere ekkubo ewatali nsabira omuntu nga ekikuluma tebakiraba kikuveeko nsabira omuntu ng'oyingira ekibuga kino n'okinoonyamu omukisa naye nga togulaba omukisa ogwo ogufune ng'olimba bwe lugambye nkusabira nnyo ng'olimba bwe lugambye yitako mu nju yange okole ebyamagero buli abadde ku programu eno nammwe baganda bange abajjidde ku kamera baproducer nsabira Delta TV from the managers directors to the cleaners temufa temulaba bizibu omukisa gubeere nammwe nsabira omuntu ng'olabi programu eno ng'oli mitala w'amawanga omukisa gwe wakima ogufuni nsabira omuntu nga mu kibuga kino toyinaamu ttaka wadde akamotoka wadde ennyumba ffenna bwe twali nkusabira nga tobbye muntu katonda akikole katonda akuwa ekyo kyennyiniza kyesoogedde naawe alina endwadde abasawo ze baga nti teziwona amaanyi ga mukama gayite mu kamera zino eza Delta TV gakuwonye era nsabye mu linnya Yesu Kristo buli muntu nga tolinnyanga ku nnyonyi ogirinnye buli muntu nga amakago galimu ebizibu ebitaggwa mu linnya Yesu Kristo bikome ngolodde omukono gwange nammwe abali wano just around of camera katonda abasisinkanye basabidde omukisa Uganda ngisabidde omukisa ebyenfuna ebya politics tuleme okuyiwa omusaayi abantu baleme bakuba amasasi nsabye buli muntu aleta ba programu eno abaddeko agambe nti programu eyo bwe nagivaako nalaba omukisa gwesirabanga mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amiina ate mukama abakomeko mugende mu konsati yange
asatu mulimu ogw'omunaana. Pastor webale kubeera naffe Webale tweyanza naawe. nnyo tweyanza. Ekibuuzo kyange Yeah. olokoka ddi? Pastor ngenda kudda tukyogereko. Omulabi waffe omulungi waddeyo tatevi webale kuba nti otambudde naffe okuva program yaffe yatandikidde paka weekomekereza. Ngenda kuba nga mbasiibula olunaku olwaleero ate tukwatagane ku Sunday jja mu programu y'emu naawe osobola mujja okumanyira ebintu ebingi ate era olabe n'omugenyi omupya gwe naba nkuleetedde. Musule bulungi amasukulumu ge gaddako mweraba. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola.